Uganda Sheikh Galabuzi, Deputy Supreme Mufti Sheikh Mahadi atudde wali wabbali bakadde bange bannaddiini abali wano ba bishops ne archbishop ab'ebitiibwa bonna twebaza Mukama Katonda Allah subhanahu wa ta'ala olwaffe naffe n'okutuwangaaza emyaka gino 32 ne tuba nga tujaguza nga beene kabaka wa Buganda atudde ku Namulondo. Twebaza Allah amuwangaazizza emyaka egya 32 era nga tumusaba ayongere okumuwangaaza emyaka n'emyaka abenga akulembera Obuganda. Twebaza Allah olw'obulamu bw'amuwadde n'obusobozi bw'amuwadde okubanga asobodde bulungi okukulembera Buganda eno ng'eri wamu wakati mu kusomoozebwa okungi era nebanga olwaleero y'ensonga lwaki tuli wano. Tumusiima olw'emirimu emirungi gy'akoze ng'okukunga abantu ba Katonda mwenna okulwanyisa ekirwadde ekyamukenenya, okulwanyisa obwavu n'obutamanya awamu n'endwadde. Tusiima nnyo ebyo byonna by'asobodde okukola n'okusingira ddala bannayuganda mwenna okubateekamu essuubi ti byonna bijja kuteerera byonna bye tusangamu okusoomoozebwa. Twebaza abantu ba Kabaka mwenna olw'okumuwagira ate n'okubola abo bonna abadde bagezaako okunyeenya Namulondo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala era ne tuba olwaleero y'ensonga lwaki tuli wano n'abaseekezi bonna musobodde okubalinnya ku nfeete. Twebaza obukulembeze obw'Emmengo emirimu gye bukola n'okuba nti bakkiriza omukolo guno gubeere wano ku kasozi Kibuli era nga tekimukubiraga obumu n'okukwatagana bw'abantu baffe wano mu Buganda ne mu Uganda okutwalira awamu. Njagala nnyo okumusiima beene Kabaka wa Buganda olw'obuwagizi bw'atuwadde wano mu bukulembeze Kibuli era n'enkolagana ennungi gye tulina naye wakati mu kusoomoozebwa n'abamu ku basajja be baali baagala okumukyusakyusa okulaba obulala ebintu by'obukulembeze bwa wano, naye tumwebaliza ddala okuba tetusigadde nga tutegeeragana tukwatagana era tusiima nnyo omukwano ogwo oguvudde emabega mu bakadde baffe emyaka n'ebisiibo era nga bujja kugenderera. Olwaleero ndowooza gwe mukolo omunene ogugenda okusembayo omwaka guno nga tetunnagenda mu kulonda okuggyako obuyinza bwa Allah. Ekyo lwaki njagadde nnyo okuwa omukisa bano bannaffe bannabyabufuzi boogere buli ogwekituukako aleme kugamba nti omanyi gwe tewanyanjula ekyo lwaki bankubye. Naye buli omuwa abantu ebijjija biba tebikwatako bantu be balina okusalawo. Kyagala mu kitwale mbadde mbamalira budde naye mubaddemu ensonga kugamba nti biibyo mweronde tuli bannakibuga ajja yeetisse gwe tutikkula tegulinaamu awo kizibu. Naye wadde nga kiri bwe kityo byakutwala omukisa guno okukunga bannayuganda mwenna okutwalira awamu tyokulonda kujja saba mukwenyigiremu ku mitendera gyonna. Bino eddoboozi buli kaseera ndituusa bagamba nti obukulu tebukkirizaamu miwaatwa, tebukkiriza vacuum. Lwe munaagaana okubyenyigiramu atasobola ajja kukulembera ku kyalo ate otandika okubuuza nti naye kano kasempala kajja ddi wano okumpa amateeka naye nga gwe wagaana okugenda okufuuka omukulu. Otuukaawo bakusaba ebbaluwa ya LC kagambe nti osimumanyi ku kyalo kyange olokyako kakati bannaffe mbasaba nnyo ebintu bino mubibeeremu mubenga obuvunaanyizibwa mu butuukiriza ku mitendera gyonna. Basaba nnyo muwagire abo bonna abalina empapula, abalina obumanyirivu, abalina ebisaanyizo twaba batuukiridde
mubatunuulire mube nga muyimirira nabo. Emulembe gwe tuliko gwa kuvuganya tekijja kusangawo era kina kusanga ku kkubo. Mubatunuulire abalina ebisaanyizo, abalina obuvunaanyizibwa, muyimirire emabega waabwe tusobole okutambuza eggwanga lyaffe Uganda. Naye nga mbasaba abantu bano mbeetegereze nnyo. Olaba bannaffe bannakigwanyizi abayimirira eno n'eno balya mu lulime ne muluzise. Abantu abo nnyo mubamanyi, nze sibamanyi, tomukuba nnyo mu ngalo. Mubeegendereze kuba mubabeerawo. Bwe muba mulonda ekyo mukiteeke mu kugunja, oleme gamba bugambi nti nnonda wange naye kasita omulabamu kawebolingi, awo omanya nti oyo tajja kuggusa, kibanga alaba kyakola bibye. Naye twetaaga abakulembeze abanaasimba ensonga, abanaasimba omwoyo gwaffe ogutafa era abatajja kutulyamu lwa Yuda. Saba nnyo mwenna abagenda mu lukaano luno okukuuma empisa, okukuuma obuntu bulamu, okwewala effujjo, okwewala musiŋŋana amalaka. Tewali kyetaagisa buno bululu bubanga mweso bwe ziggwako yateeka. Tewali kitulwanyisa, tewali kituleetera kubagana. Naye mu mwoyo ogwo gwe gumu njagala okusaba bannaffe ng'era bulijjo bwe nsaba abalina obuvunaanyizibwa okukuuma n'ebyaffe, nabo beeyise bulungi, baleme kuba na bukambwe awatali nsonga, baleme kunyigiriza bantu, baleme kuba nga buli awo nabo nga bafuuse ekizibu mu kulonda kuno. Tubasaba ti bino bijja ne bigenda, kati wabulayo emyezi 6, mu myezi 8 bijja kuba biwedde. Tewali nsonga lwaki tulwana, tewali nsonga lwaki okaka omuntu okukola ekyo kyatayagala, naye osimba busimbi nsonga. Akkiriza nakkiriza, aganye n'agaana, n'omulekayo. N'ekyo kye tubasaba bannaffe tutambudde wamu. Twalaba effujjo lingi nnyo e Kawempe, era twalabye effujjo lingi nnyo mu bifo ebitali bimu. Bannaffe abamu badde bali mu kumuyita akamyufu. Emiggo abamu gy'abalidde gy'afiseewo ne bagikuba ettaka. Naye tugamba nti tutekyetaagisa, mukkiriziganye, asinze asinge, gwe bawangudde bamuwangule. Naye mubaamu ebintu no mu nsi temubaamu kipya, gw'olaba ekipya. Nze nange nali simanyi nti abantu nga bakubya akalulu emisana kakusimba mu mugongo, ate omuntu basobola okulangirira omulanga mwenna mwabaddewo. Ekyo nalabye kipya, naye ningamba ate tekisoboka kipya. Oba abantu musimbye mu mugongo layini ate neyeveera oba n'erinnya, ekyo kirimu bye neewunyisizza. Naye nga tusaba busabi nti tuba tugenze mu kano tetutalaba omuze ogwo guleme kudda, tusobole okutambulira awamu, asinze asinge. Njagala kumaliriza nga neebaza olukiiko oluteeseteese omukolo guno olw'omulimu omulungi gwe bakoze, n'okusiima mwenna n'okubaaniriza abazze mu hadhara eno. Mwebale nnyo, mwebale kujja. Naye akatalekeka byobufuzi bano mbawadde omuzindaalo, naye bakadde baffe bano abatulyowa abatudde wabbali, njagala kubasaba akiikiridde Eklezia Katolika n'akiikiridde Church of Uganda ne Musodokisi, mujje dakiika emu mubuire ku bantu bano ku kazindaalo, ensi ebasobola okubalaba. Nga bwe muzze wano kibanga tekiriyo obutabala bantu mwazze. Omukisa okutuweereddwa ssebo Katikkiro wa Buganda, maama waffe n'Abagereka, abakulu mwenna, abakulu b'ebika awamu abalangira n'abambejja, ate era baministers, bamemba parliament, Baganda baffe mwenna, Katonda yeebazibwe. Kulwa Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda, the Most Reverend Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu yandibadde wano, yantumye nnyo
okubalamusaako tasobodde, era ne Reverend James Sebagala ate era ne Right Reverend Bafos Kyolwalira omulabirizi w'enamirembe nze eyankwasa obuvunaanyizibwa bantumye nnyo okubalaba, era nze Right Reverend Moses Banja omulabirizi w'enamirembe ow'omukaaga nga ndi wano ne baganda bange Right Reverend Michael Rubowa mulabirizi wa Central Buganda, era nga ndi wano ne Right Reverend Dr. Hannington Mutebi mulabirizi w'e Kampala Yawumula, ate nga tuli wano ne Reverend Canon Kasujja nonno yabatiza Ssaabasajja Kabaka, ate era tuli ne Reverend Canon Henry Segawa mwansi w'obulabirizi enamirembe, ne Reverend Simon Katuba chaplain w'omulabirizi enamirembe. Bwe tuze wano okuyozaayoza ennyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'okutuuka ku matikkira gano ag'omulundi ogwasatu mu ebbiri ng'atudde ku Namulondo alamula Obuganda, era twebazizza nnyo olw'enteekateeka eno ennungi, era twagaliriza Ssaabasajja Kabaka ate obuwanguzi n'emyaka emirala mingi nnyo ng'atulamula. Katonda abeere wamu nammwe. Kampe baganda baffe tulina mukadde waffe okuva mu ekereziya Bishop agenda kutweyanjulira era anategeeza ne baali nabo. Nze ndi amanya gange nze Archbishop Augustine Kasujja, nali mubaka wa Papa mu Belgium ne Luxembourg Namalira, nali mubaka wa Papa e Nigeria ne mu Madagascar, kaakati ne mpumula. Ndi musajja wa Kabaka. Waliwo ne Brigadier General Hassan Agwero yazze wano akati akyaliwo gende yakukiikirira kati emyaka 32 beddu nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II atudde ku Namulondo alamula Obuganda, ate era n'okuweereza mu Uganda yonna n'emirembe mu ggwanga lyonna. Entasiima ebulaagiwa, twebaza ab'ekibuli okutegeka omukolo guno ogw'okwebaza Katonda. Okusooka byonna kankwanjulire omulabirizi w'eggulu Nectarius Kabuye, Ampereketeto.